Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno Robert Kasibante nga yakwatidde ekibiina ki National Peasant Party bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga yatandika okunoonya akalulu mu bitundu by'e Sebbeye okumatiza abaayi bamulabirenga ddala mu kulonda kwa 2026 bwe kunaaba kutuuse. Mu disitulikiti y'e Kitgum ono yawunyeeyo obuwunyi oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okwekiika mu lugendo lwe ng'asaggula akalulu. Ono yeeyongerayo mwaki mu disitulikiti y'e Padel nga webutuukiddwa olwaleero amakanda agasimbye mu bendobendo ly'Elango. Mu mboozi ey'akafubo Kasibante atunnyonnyodde akawonvu n'akagga ku byazudde mu bitundu bino. Ekisooka abantu baavu, ekyokubiri abantu bali mu kubonaabona nnyo nti bwe ntunuulira regioni zino zonna zempiseemu amakubo mabi nnyo nti gaatuleetedde n'emmotoka zaffe okufa okuggwaawo. Agamba nti wakyaliwo obwetaavu obw'amaanyi okuzuukusa n'okumanyisa abantu obuvunaanyizibwa n'obwannannyini bwe balina ku ggwanga lyabwe kubanga bakuumirwa mu kutya. Bano abeena ate bo babatiisatiisa nnyo nti babamanyiiza okubawa butishaati, babamanyiiza okubalimbalimba, kati babamanyiiza n'okubateekamu abasirikale okubakangakanga, era nalabye bwe nabadde ekitigumu nga ndaba poliisi yeekalakaasa eyagala okumbulookinga n'okunstopinga okugenda okwangerako n'abantu. Naye njagala kutegeeza nti mbazibudde amaaso kubanga byonna mbibagambye gavumenti byebakozesa neyeebanyigiriza ekisooka okubalimbalimba ne butishaati nga bwa 13 ne mbagamba bw'obeera ne ssente ezizo osobola okwegulira kyonna kyokola ki kyoyagala. Ffe twagala tubeere ne ssente mu nsawo musobole okwetuusaako byonna bimwagala. Ono era akikkatiriza nga gavumenti bw'eryazaamaanyiza nnyo ebitundu bino naddala bwe kituuka ku byenjigiriza n'enkulaakulana. Nalabye edisitulikiti nnamba ng'erimu technical school limu bwe riti, n'osanga ng'erimu secondary schools 9 eza gavumenti, n'osanga ng'erimu temulimu wadde university, region nnamba temulimu university. Kakati kitegeeza nti abantu baba balina kujja eno baana kubatwala eri, naye bw'otuuka mu region ezimu osanga mu universities 6 universities 5. Kati tewabeerawo okubalansinga mu nkulaakulana mu region zino. Mu mbeera eno Robert Kasibante wasabidde abeeno okumwesiga bamulonde asobole okubakyusiza embeera. Njagala kumekinga sure nti ebyo byonna tubirwanyisa ate nga tubijjawo kubanga abantu twagala abantu bonna bafune obugagga nga buli balanced nti owa western owa central n'oweeno mu Acholi oba owa Lango region bonna bafuna kyekimu kubanga bonna bannansi. Alabudde nga bw'atagenda kutuula butuuzi nga kalulu kabbibwa nga kalambira nti ye akake sikakubbibwa. Nti nze ndiredde n'okufa. Tijjano Museveni ne gavumenti we basazeewo kunzita kubanga ngenda kukuuma akalulu kange bajja kunzita tufe babiri. Era mbagambye Museveni wagezaako kabbira ye ne mwami by'Abakama. Mbabuulidde kye ngenda bagamba kye tugenda okukola okulaba nga tukuuma akalulu. Mu kaseera kano abakuumaddembe balabiddwako nga basika omuguwa n'abamu ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti naddala akwatidde ekibiina ki Nupu bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono buli gy'agenda tiyagasi n'amasasi be baana baliyo. Kasibante bano abalabudde okweddako. Era nensaba ne poliisi yegendereze byetandise okukola kubanga gavumenti eyinza okuvaako nga n'akalulu tekanaba kutuuka bwe banaba bagenze mu maaso nga bakola ebyo bye bali mu kukola. Olunaku olw'enkya Kasibante asuubira kubeera mu disitulikiti ey'erira kw'ossa Alebutong.